Police ekutte basajja Baayo 11 nga bano bavunaanibwa omusango ogw'okubeera nga babbye ababbi. Byewuunyisa osobola okubeera nga naawe obyebuuza nti abasajja 11 aba police abaakwatiddwa ku mudimu gw'emmundu ng'ate nabo babbye ababbi kisoboka kitya? Mbikuleetedde. Wulira Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yakomyewo yatandikidde ku ki era kikyazzaako bubaka ki bw'ogenda okubeera ng'ofuna okuva eriye byonna mbikuleetedde mukwano gwange ali ku EKTV era njagala okulamusaako webale nnyo baleddala kubeera nga kwoli nze Eke Master okuteekako galubindi tubeere nga tutolontoka tusobole okubeera nga tutalaaga n'okubeera nga tutabaala tumanye ensonga zino bwe zifaananye. Kati wulira poliisi ya Uganda eno yafulumiza eggulire nga waliwo omusajja Omurundi ono poliisi yasirikidde amannya ge nga bano bategeeza nti omusajja ono Omurundi yazze mu ggwanga Uganda ng'alina emitwalo 11 egya ddoola. Ono nayolekera Forex Bureau okubeera nga agivunjisa asobole okubeera ng'afunamu essente ez'e Uganda. Omusajja ono Murundi naye kigambibwa nti awangalya wano mu ggwanga lyattu erya Uganda yabadde n'eddoola emitwalo 11 olwo n'agenda n'azivunjisaamu miliyoni 407 eza Uganda. Era ono ng'alina ne euros 7 zino nga zibalirirwa mu miliyoni 3 n'obusente eza Uganda. Ono yagenze ku Forex Bureau n'avunjisa ssente zino. Bwe yamaze okubeera ng'azivunjisa waliwo agabbi oba gayite ga thugs agabadde gamutambulirako. Kaakati ono yabadde yakasimbula bw'ati ng'akuta ekisawo kya ssente munnange ne gamukubba n'agwa eri omusajja n'azirika. Agasajja gano ne gakuulita n'ensimbi. Bwe gakuulise n'ensimbi ne bakuba ku nduulu awo ne gagenda nazo munnange omusajja n'azirika. Bwe yazze engulu ne bamukwatakwata ne bamuyoolayoola ne bamutwala Katwe Police Station. Katwe Police Station era naggulawo ensonga ze naggulawo fayiro n'alopa omusango guno. Kigambibwa okusinziira ku poliisi nti poliisi y'e Katwe yasindise ba officers abakola ku counter intelligence bagende bakwasaganye ensonga zino okubeera nga bafefeta agabbi gano agabadde gabbye omusajja Omurundi emitwalo 11 egya ddoola ne euros 7. Era bano omulimu bagukoze bulungi nnyo. Essente zino ne bazizuula era n'ababbi bano babadde bazibbye ne babakwata. Wabula wulira akanyamberege njagala otegeere poliisi erina okukuuma omuntu wa bulijjo. Poliisi erina okukuuma ebintu byo. Poliisi olina okugiyamba. Poliisi nayo neekuyamba. Abasajja bano aba poliisi bwe bakutte abasajja bano ne babatwala ku police station e Katwe eno nga yewasangiddwa n'omuwabi yabadde aggudde fayiro. Kati abasajja bano bamaze okubeera nga bakwatibwa. Poliisi nejja n'ekisawo ekya ssente abasajja balize babadde babbye era ekisawo ne bakikuba ku kawunta eya poliisi. Wabula okubalabalamu mu ssente nga mulimu miliyoni 146. Nkunnyonnyodde nti ssente zabadde miliyoni 407 ababbi ze babbye. Naye poliisi bwe yabakutte nazo yalipootinzeeko miliyoni 146 ku kawunta. Era abasajja bano nga bagamba abasajja ne bakompuleyininga bwe babaleese okubabuuza akajujujju w'ebibuuzo ne bagamba ssente ze twabbye zabadde miliyoni 407 era poliisi zeetuggyeko. Lwaki ripootinze 146 ku kawunta yammwe? Munnange abasajja bano gendo kakkananga nabo babayodde abapoliisi abasoba mu 11 nabo nga bakubiddwa munda oluvannyuma lw'okubeera nga ababbi bwe babbye omusajja oli poliisi bwe yabakutte ate nayo neebabba. Kitegeeza nti poliisi yabbye ababbi. Kitalo nnyo okubeera nga poliisi gye twesiga yetukkiririzaamu buli omu gyayagala okubeera nga munnange emutaasa n'okubeera nga emuyamba. Bw'esanga ekintu ng'oli akikubbyeko nayo ekimubbako bubbi ate neetakiddiza nannyini waakyo. Kubanga omusajja ono Mukongo yabadde ne miliyoni 407 nga bwe nkunnyonnyodde. Naye poliisi egamba nti yazuddeko miliyoni 146 ziyasanze ku babbi era ziyabaggyeko. Kyokka ng'ate ababbi balumiriza nti poliisi yabasanze balina ssente miliyoni 407 era poliisi eno n'ezibajjako n'ezitwala. Kyokka ate mu kutuuka ku kawunta yatuusizzaako miliyoni 146. Ababbi nga balumiriza nti balansi w'omusajja gwe babadde naye poliisi yamutadde wakati bano wenjogerera nga batemeza amabega wa mitayimbwa abapoliisi abasoba mu 11 oluvannyuma lw'okuggulwako omusango gw'obubbi
nga babba omubbi eyabbye omusajja omulundi. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yakomyewo okuva mu ggwanga erya Amerika n'atuuka mu ggwanga lya Uganda mu mizira n'ettendo, era abantu bamwaniriza nnyo ne bamukulisaayo, wabula nga kiki ekiddako ng'ennaku z'omwezi 8 okwekalakaasa national wide strike, oba giyite munnange strike y'eggwanga lyonna national wide, okwekalakaasa kula amalungi ogenda okukula n'emiti kuno nga kwa opposition, wabula okwekalakaasa kuno tekukulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu era takulinamu mutwe, wabula abantu bannayuganda nga bo abeenyiwa obwenyi olw'ebbeeyi y'ebintu okubeera nga eri waggulu, olw'emisolo okubeera nga giri waggulu, nga n'ebintu ebitundisibwa bya buseere. Kati bano bagamba ng'ennaku z'omwezi 8 baaluwaayo bagenda kubeera nga munnange beekalakaasa okwetoolola eggwanga lyonna, era poliisi yavaayo n'etegeeza nti ekimu ku yakwasa Chairman Nyanzi kwe kubeera nga ali atambuza enjiri y'abantu okubeera nga abakunga mbu beekalakaase ng'ennaku z'omwezi 8. Kaka tulinze mukwano gwange ampuliza, wabula Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu akugamba nti 2026 temuggwa maanyi temuggwamu ssuubi. Poliisi eno bafuna akasente katono kyokka ng'ate oluusi kalabika kalwawo okutuuka okusinziira ku Sabbiiti ono ofiisi yakubye mukama we essasi oba amasasi ge yamuyiridde nga gatonyanga enkuba ne gamujja mu budde, eyabadde alumiza nti yabadde abanja emyezi ena, omusajja ono nga tasasulwa. Kakati ate nga n'akasente kasasulwa katono. Kati poliisi kyekoze yo esazeewo kubeera ng'ebba bubbi bantu. Bwe kusanga olina ekintu ky'otutte oba ky'otwala nga tolina risiiti, bano basobola okwekalizaamu ne bakitwala. Era poliisi eno ebiseera ebisinga naddala obudde obw'ekiro bwe basanga mutambula esobola okukussa enjaga mu nsawo, bwe bamala okukussa enjaga mu nsawo ne bakugamba tukusanze oyina enjaga, okanda kwewozaako nti siina njaga nti tukutwala wunya mu nsawo yo nga munnange muwunya enjaga. Kakati eyo ya poliisi erina okukuuma abantu n'ebintu byabwe, yeesazeewo okubeera nga ebba. Waliwo KSM yali saidi zeeyo munnange saidi zeeyo ekammengo, omusajja yatunda ettaka n'atunda empewo. Bwe yakwatibwa n'atwalibwa ku poliisi, poliisi yali tanaba nakutuukayo ng'erimu mutwala mu kkubo, n'agiwa ku ssente ze yatundamu ku mpewo, ettaka lye yatunda ery'empewo n'atolako n'agiwa. Poliisi yamuteera mu kkubo. Bano abaaloopye bali eri ku poliisi bamanyi poliisi omusajja yamukutte emuleeta. Abapoliisi badda ngalo nsanga bagamba omusajja atoloseeko tetumanyi gyakutte. Kyekyo kyenkugamba nti ne poliisi kati yenyigira butereevu nnyo mu kuzza emisango oba oliawo, ate nga kino kimenya mateeka kubanga yeena okubeera nga ekwasa amateeka n'ebeera nga egassa mu nkola ate okubeera nga egamenya. Kale no munnange eggwanga lyo bwetyo bwe liri, olina okubeera nga ositukiramu n'obeera nga naawe obeera ku mwanjo nnyo, kubanga abaana bo bali kubuuza nti wakolawo ki, n'okwogera kwakulema oba wali tosobola kubeera ng'obaako ky'okola, bye wayogera biri ludda wa mu likodi. Kale nno ensi yo Uganda njagala ogirumirirwe, oba oliawo osobole okubeera ng'ofuna obulamu bw'oyagaza mu maaso n'abaana bo n'abazzukulu. Obadde ne AK Master ku AK TV otimbe gaggadde okubeera nga ataddeko galubindi n'okukubira toki mu nsonga ezo osobole okubeera ng'ozitegeera mukwano gwange ampuliriza. Kale Ssaabasajja Kabaka awangaale alamule Obuganda. Mukwano gwange kansabe Mukama Katonda akunkuumire atakuumira mpeera, osulenga enkuyegezi kyakukubira enduulu oba oliawo akumpeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Bye bye.